Bukedde TV1, Bukedde TV2 ne Bukedde Fama tubagamba nti Ramadan Karim. Ramadan Karim. Nakwita ku Idi olusembe bugambo tekedde okubanga obukulu amizi. Bakugamba nti Idi Mbaraka omanyi we baddamu? Barakallahu. Idi Mbaraka fazila laita ala. Oh my God. Okay. Nange mbagaliza somwe nungi baganda bange abaislam banyinanze. Lero we mako sokedde ddala. Bahaji mbadde saba musibulu kutire. Bahaji bakwano bafike kulu bansiba mu kuva ku saa 12 mpaka 8 kama katondo sobola okola ebirala bebe kuli ya gamba ati yageza ko kusiba naye nga lwasiba akankana 8 naye nga tusaba bahaji geza ko kusibulukukire waka haje kyategeke futali atosiramu kugamba twangwirize ngo kusibulukuka ngeuze ngero tenda va muki kati bakusanze ku mulimu wano atoyangu osangesha nimwe waka osangaje waka waliwo abali mu mweyo embeera nga asobola okubeera yes abagenze webukusanga wano sibulukukira wano baile jodi naye laba wenyumira obusiramu omukyala ina kasitasi banga akakaya n'ataba mulungi omanya ng'oyo mubi Anang. Kastosi banga kakaya mbwegaide muyagala okulaba mukyala wo mulungi mugamba asiba akakaya kasitaka sibanga ne kagano okumunyumira okumujjayo na ngeyo gamba ate ngo obusiramu bakitugamba dda twawasera ebintu bimeka ali dini ali mali ali figa twawasera edini yaabwe twawasera mali yaabwe n'obulungi bwabwe emali sente muwasana baina sente ali mu family gyavamu akasente je kali emikisa je jiri era bukomekereza bugamba kastori muwasolo ali mali emikono jo jigenda kuona nga twagaliza banafa abaise musoke twagaliza family ya Haji Kamoga Haji Kamoga beautiful zane banange nkwagaliza swaumu enungi munange wange nanga mbuza kanchayemo simanyi obani hajalo na mubiru haja Miss Kigundu haja Miss Kigundu tukwagaliza yes haja Miss Kigundu Yasini mwena tuwagaliza swaumu Ramadan Karim kasozi mukono mugabi estegera MP tuwagaliza Ramadan enungi Ramadan enungi hajati nantege janat Ramadan Karim namugashamim Ramadan Karim oh yes my friend Mahadi Siraje Kizito Mpaji Shakabaka Aidana Kazi yazala baby girl ekizizamu amanyi ogiwa ngire yafumbirwa yali kyali test yali wakufumbirwa yasoma nange nalina kusoma mikono gyange mwena bezenye nabo mu Aromatic Entertainment Ahmed Lbowasa kwagaza Ramadan enungi muleke kujajamya Ahmed Lbowa yafuka disa mwagala kutukubi Ahmed Lbowasa akuyisa kwenye ekitiibwa kya sane tafunye na invitation yamwita mukatabo kanabagereko mwechasa saba filimu saba filimu sayilungi waffe Amzeni wawe Uganda Neza mukwano gwange mukyala Bindeba the most beautiful female presenter mukyala Bindeba Ramadan enungi omane mukyala oyo twagaliza Ramadan enungi ayinamu Kusibulukuka ngemukusibuluka nasibulukusedda aleka lokosibulukude ukabamka Hamisa Gweja slight milimira banage muri banje naye mwe nambagaliza Ramadan enungi obata kwite kugone kushe kuyidi yetezedda batanze bitumira Shadia kosi byako kalina okulya kugone tutanze tuli mu kwagaliza Haji Kamoga saumu enungi Haji Kamoga yawo tumwagaliza saumu wowe oswadde sharia yajigula ajja tusiwula si kyekyo tosibye andi wanki atandika ncha ati nambadde n'omukolo ogwawo ni ate mama nabagereka buzibu kyate oluzungu mama you get kyasiza okuntwala balenze kulaba ku balongo n'abalongo sobodde kubalaba then kabala byonna
Kamalabyonna simulabyeko atandisa statement gyayogedde nti bamugambye aleme kukola bwati ne bwati ne bwati era banyigiriza abeetondedde naye nga munkole emanyi nakeddewo mukeerawo kwange nga nja kulaba ani ayingira ani ezza atya omulodi yakedde omulodi yakedde ye kakati munnaye tubali tuyali amukolo gutandika kutandise bulungi nnyo maama anyumye maama nabagereka anyumye bannaye yenna yabizainize maama nabagereka obadde ku point maama anyumye era anyumidde omukolo kitegeera ko obadde gwakitiibwa nnyo mama mulabye ng'atuuka twali kukyala tumuwali eri maama anyumye bangambe waliwo jakunjogeza ebintu Nairobi ne bamuddusa bali maama anyumye Simon solumaliza ensonga y'amaama awali maama tetwogerera birala Simon kibanga twongera ku bifaananyi ebirala oba kyabirina maama tukidde mu bitiibwa ngaomulaba era nga wabeera wonna notuba tugamba nti maama akoze eki anyumye era ngaomulabye watusa okutongoza abaana bakikuba nnyo nti the only mama we have the only mama we have omulabye awo nga wa speech eri Simon gyagaa nti oluzungu lubadde lungi nnyo naye nga ngeri gyabadde nakulwe ndozi omulabye abazungu oli yowagundi omwami ono wa Sheraton wali eri abakyaziza omukolo gwa maama gubadde awo Sheraton esayirizaawo kale final akatabo kokoze eki bakatongoza omanya akatabo kogeza abantu juzi wana abemengo bavayo ne bagamba nti nabalonga abo sima ebikoze bitya naye omukulu oyo mubadde mumubika nga mugamba apocheze Germany oyo kibanga si oyo nabagamba oyo ani oyo walindawo minisita Katumba Amala ono mukulu gwadogamba oyo erinnya ligenze n'okugenda ono honorable Miriam Matembe naye wona maaso oli gwolaba eri kozi abeera senga wa maama owekitiibwa Ssebugwawo neera omulaba embeera si teyeyagaza naye omukolo ogwo gubaddeko bantu badde ekyo kimazeewo ebibuuzi byonna ebibadde mwali era mulamu ng'omulaba omukolo abaddeko omukolo gubaddeko bantu banene babitiibwa era maama wadde ayanjula nti bagundi mujje mu biti byammwe n'abamawulire batwise mu kifaananyi awo n'abamawulire batwise mu kifaananyi ekyawabadde invitation eyange eyafifidde Queen Martin Ndijo Ivan Mulindwa asobola amwadde invitation yabadde ayagala kujja n'alwasa yabire kika ky'omukolo gwabadde ajjako kibadde wali eri niwayakatmulekerao wolokoso samukuteesa wuuyo kati abantu basosola nekulumba naye abadde kulumba tuli kumpewo abantu basosolayagala kuwa gundi apdate nti kakati gundi oyinza okusanga kamala byonna atuuse kulumba ayinza okuba alina gundi ne Dikasolo kamala byonna atuuse kale akatabo katono mikolo gy'abeene Dikasolo ya coordinating abamawulire kakati oyinza omunoonya nga talabika ne ku ssaawa eri y'emmere yabanoonya nti mugenda Simba wali eri mutuulirako wano awo abeera active nnyo tukumiddeko nnyo oli mukwano gwa Kasuku oyo si yali Sayonjo wa Bukedde ono kulu ogoga netuga Dikasolo omanyi owekitiibwa atwagala nnyo bayira abantu abasooka okutwagala ennyo ennyo abavunaanyizibwa Dikasolo waliwo n'omukulu oli omugenzi gwe bali bawadde obwa RDC ono yali wagundi owa ekitongole ky'abasiraamu eno ani eyakafa ani mukama Katonda mwekimule eri ekayunga wekayunga RDC wekayunga oyo yali ku Supreme mutusereko mutumba mukama Katonda amugaziize jjana era tusinzira wano tumusabire edduwa ennungi bamukingiza ebibonerezo bya Kabaka kale ndi George wano nga tuli mu kwagaliza banafa ebyagulunda ebyo wadde okyangamba g'omanyiiko kiri wano tubireke ebyo ndi balina ebintu binene kale kati byogere nga webiri Saimo engeri gyenva ku mukolo gwa mbale njaga ndijo Saimo byogere nga webiri ndi gulunedi yakoze eki gulunedi amawulire agabadde gulunedi egundi ayagala kwisa by'omwana bamutuuza mwana ki nkugamba tubireko oganye tosobola byogera bintu binene tubireke mwana ki waliwo ekitiibwa omwe yasanga waliwo ekitiibwa omu yasanga
muwala we ne munnamawulire omu kati n'asooka nazza munnamawulire ebbali omulenzi n'amubuuza bazaddewo be baani ng'anoonya levo oba bamakinga bazaddebo bamakinga abalyoke bamukkirize yeyagala enooli kati gulundaita ku levo ye alunda obumyu ayagala ati omwana w'embuga baba bayinza omubuuza bazaddewo be baani ng'ajjukira bigayi yamukuza bigayi manyi yamukuza oyo naye nga kawekapu kano tekedde okulanga okwefunira namba gwe kyali wange omuvubuka ow'omulembe guno Richard Ssenjobe yakakola mwana muwala kyali wange kamugulire kawekapu kano obuntu bunanga oterero litaratibu Richard Ssenjobe onajjanjabisa ebintu byaffe byawano emmere yawano kulamusi zikusumbwa alina kali ke bayita kayamu biki kibanga kansumbwa akagamba ako okitegedde bulungi. Okay, kakati tugenda kutandika ne bannaffe nga tubaagaliza ekisibo era eyaliko former Supreme Mufti yabaddeko wano eno Kasula Endirangwa n'abaagaliza ekisibo abasamba sibire n'abawa message ennungi ndabye gundi yesibye bagita batya ono ani pink ye Rahma pink ayimba akayimba mbu awera tewali ali mujja ku ddiini ye Rahma pink anyumidde olunaku n'eŋŋamba nti obaagenda banyuma mu lusooka bayinza okunoonya akawungeezi kano nga byaliko nga bizibu byereere kati sooka tufune kibanga alina ku kifaananyi kya Rahma pink kanyumidde nze mulabyeko muyinza okunyumira olunaku naye nga tobyogenda okukola olunaku olwo ate nabirala nga byawukana n'enyuma gyonyumire katubalinde olaba tasiiba olwogwensanze nangambuye alina lusaazi tagenda waliwo n'abebbiya ne baliira mu nkukuto bebekule abagamba mwalaali bekwasa nnyo alusaazi bekwasa nnyo okuba nti bagenda kuyimba okitegeera bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim atwebaza Allah oyatuusizza ku lunaku luno amakula olunaku olw'ekitiibwa olunaku olw'omuwendo olunaku olujjudde ebirungi olunaku olw'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan baganda bange abakkiriza buli mukkiriza yeebaze Katonda olw'ekyengera kyatutuusizzaako si kwagalako si maanyigo si bukodyo bwo si kutetenkanyako okuba nti okyali mulamu weebaze Katonda gwani Allah bwatuusizza mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan bwe tuzzaayo akatambi irize empagi ey'okutaano mu ddiini y'Obuyisiraamu abakkiriza yonna gye muli mulabe nga mukola butaweera Katonda okubanga abawadde akaaganya kano n'abatuusa mu mwezi gwa Ramadan mukole nnyo buli kyonna Allah kye yalagira mukise mu nkola buli kiyagaana kyonna mukiveeko mukole byonna ebyabalagirwa n'amaanyi gammwe gonna kubanga temuyina garanti nti Ramadan enejje ne basange mukyali balamu nga bwe twasiiba ne bannaffe Ramadan yayita ng'ebasanze bali mu ntaana naawe ampuliriza yonna gy'oli era ndaba toyina garanti nti Ramadan enejje ne kusanga okyali mulamu kyansi eyo gikozese baraka twajja tinkulaba sharia yalumye ddasa obulamu bugamba ki obulamu mu mbeera ya kisiibo Ramadan gye tulimu era bonsangidde wano kati basala kaviiri tugenda mu lusirika tujja kudda nga omwezi gubonese kubanga kati bw'otambulatambula oyinza okusiibuluka oli ayinza okuyiira omuntu oyinza okukolerayo ezzambi ekisiibo kyate ne kifa nze ndi musajja muisiraamu ddala ndi mutabani wa Sulaiman Sezibwa mu buddu kaliisizo bajjajja bange bonna basajja baisiraamu byebimu ku bikonge eby'obuyisiraamu mu kooki eyo Mulaka disitulikiti jjajja wange bajjajja baffe basiraamu nnyo ezi yensi eno gyotulabamu n'obwetowaze n'okugamba nti ddiini mwana atalina Katonda kwegamba naye aba kizibu wasiibye nze sisiiba ensi yonna ekimanyi siiba nalwala nuleno ng'okyogera asisiiba era siyinza kusalirwa musango mu bantu kubanga ekyali kinzitidde eggulu zaali alusa so kati India kubanga nyina okulya kubanga eddiini teragira ate osiibe ng'oli oli mulwadde naye nsiibula nze sirina bubaka bwe nyinza kuwa abantu buli omu akolerera eggulu sinze mbazala kati mbawe bubaka ki
kati yimeze nyeza kuwa bubakati omulenzi yakusuze ku mutima ogamba ketonyeke gwake oba siswawo omulenzi mupya nyina omulaba olwo omunange osiibulukuse allaga ekiboneza akikola ki akikugatirako muggulu ogenda kulaba kibooko muggulu lwogenda okulaba embooko ng'enyoka olaba omuntu nga bamuwewenyula kibooko obukadde nga busatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abasiramu bannaffe bonna wenna abali mu kisiibo era abayingidde omwezi gwa Ramadan. Nze mulangira Semakookiro Rashid, promota e Uganda kyasinze eddembe atalina yadde entalo n'akamu n'akatono. Naye nze saasiibye mu kisiibo kino olw'ensonga nina ebibadde byange ng'omuntu ebitansobozesa kusiiba. Naye era mu mbeera bwetyo tekingana kubanga mu kisiibo neeyisa bulungi era tekingana kubanga nsiibulula abaasiibye n'okuyamba abantu. Era kikirizibwa omuntu ataasiibye asobola okusiibulula abaasiibye n'asigala ng'afuna empeera ez'enkanankana n'omuntu eyasiibye oluusi n'asinga nawo kubamu abaasiibye. Tugateekawo pulojekiti y'okunoonya si abayimbi bokka n'abantu abali ewansi bonna abatalina busobozi naye nga bandyagadde okusiiba naye nga tebalina busobozi tube nga tubatuusaako tubatuusaako ffe nga Semakookiro management. Baganda bange abasiibye abasiraamu buli asobola okusiiba tisiiba ate weeyise bulungi mwezi guno ogwa Ramadan. Kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago gayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Bannayuganda ono Senga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga Paaka Enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisiwamu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago gayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Bannayuganda ono Senga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga Paaka Enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisiwamu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. kino kinene kulisaayo kyali mukuwummula mukulikeeyo kugamba nti ekitongeze 10 tugenda kubeera walayo tuvano neetaaga okunyunyumula okwenjawulo bwe tuva Easter Monday ojja kwokya
jakochoberenga sisobola muganda wange atambudde kyobomanya sisobola ndawule tulimu ne musajja wange kasu kyobomanya sisobola nze Judy Kambe ennaku z'omwezi nga 10 Easter Monday tuli ku Forest Park e Buloba tugende Dubai Easter Carnival Buloba baganda bange ebintu bino binyuma omutwalo gumu n'emitwalo ebiri nti buli muntu agenda okuyingira okulaba ku Maddox okulaba ku Shiba okulaba ku Sabayini Big Eye Katale and Kando okulaba ku Success okulaba ku Abitus mazima okulaba muganda ku Bruno Betty Ticha MC Maswanku omutwalo gumu n'emitwalo ebiri tiketi yeyo muganda wange mpanvu nnyo bweti erike namba tugenda giyuzamu osigaze namba emu esigale ng'egenze mu kyuma kyaffe kiri tugenda kukinyolanyola bwe tuti tukwateyo tyomu babiri basatu kasatu somati emu 067 ng'efaanana ne gy'oyina owange kulambula ogenza nayogera ku bagenda okubeera egundi ebuloba ate Judy wamujjeko nteeka Judy we Dubai yagenda okubalambuza Malemedi wamujjeko nteeka ku Success ate mbadde ntidde Success tujja ajja kulambuza akoma wano mu kisaawe okay ekiri fine kale senga Mirembe yakuletedde kyambulula bisira nakyo nno kizigo munnange kyambuluzi kakati oli tuwala tulina mikisa nsangwa katono kyambuluzi kakati nyongera okutegeeza nti ebintu bino ngenda mbitegeera bulungi nnyo okwesiga byombi era anti awo weŋŋenda okugamba nti gye bujja ngenda fuuka senga sooka weesige kyambuluzi oteekeko mikisa nsangwa kasato tumelia osooka neweyisaako kyambuluzi neweyambulula wonna kati omwana oli okozeako mikisa nsangwa totabuka ebintu bino senga Judy abagamba tobitabula sooka kyambuluzi omwambulula obukopi bwonna obukodo bwonna obumuliko era weesiga ogamba besaimoni nkwambulula olwo nga yeyambululayo kati kyaliwanga bwebityo senga Mirembe bwakwasaganya bwatyo alina ne kaberenge super lubalula wange osobola okuwanga okwasaganya okitegeera ekintu ekyo wegalire ddala senga Mirembe ku 0757 wogenda okubeera nga omufunira wokka senga Mirembe kyambuluzi gwe yaleese sooka ofuna ono yaliko kyambuluzi yaliko mikisa nsangwa ng'olumba odda kwebaza kyawedde dda fresh kid akalulu kamuwuba balonze okulonda kuwedde sigadde kubala kalulu nakulangira nakabamawulire omwana tumuleka asome kubaka teyesimyewo ku bwendi boy basereebu ekyewuunyisa welfare prefect welfare naye engeri kati kakupulira tata yaguze kusomero lyo naliyo abana babagago bagulira otya sweet ono usimanyi mutana atanga nti fresh kid yagenda agabe ekyewuunyisa welfare prefect kusomero yasinga okuvuga okusinga ediboy ekiri kusomero wali eri omwana oyo yaguze bu sweet bali abana bosomera mu bana babagago kati obuzibu ne bujja okulona kubadde kwa leero ne kuggwa bulungi ne baga nti okubala akalukaddi kwankya nsooka tutyamu fa fresh kid nti bakatoga naye ebintu ebisulasula ebyo biba bizibu nnyo naye batugumiza nti webagenda obutereka security eri taiti okutuuka olunaku lwakambabulire mundeke mpumu taata yaguze sweet awamutabani wagenda agabire kyasobodde nebali abaana babagagga abagulire zipiza zebavaga bagabire taata yasazeho okugulira ekyo kakyokka ekyo kikuweesa akalulu feva ofuna feva ate akalulu ka feva kakola nnyo nze nkubuulira omanyi nesimbawo kolumu twali erubiri eyo kati nesimbawo mukyali wange gagwe nesimbawo nga sente azirina kati nakubisa bino ebifaananyi binene bitegera buli mu kaladi owenga oli mu black and white nesawa yakalulu abantu bakola nkimu oyo alina ssente agenda aziri kati nze ebyobufuzi nabikyayira mu ssomero siribiddira nze abampikapika nenesimbawo tebampa kalulu maana nze nali nfudde era
okubalanze n'ekyawe ebyobufuzi tombulira abantu balina enkwe nakolaga bweti nga nabibadde bapika tewali nobusi ne balyoka bapita empeera ne balyoka bampita ne bagamba Judy abaana wabakola ki batabakwagala bannageze nali nfudde nabajawo paka nakati nabeeranga ku ledi nanjumisa kyamanika olunaku olw'okulonda nagamba senoganda batya nandikamoge esimu nazijjako naye nga buli ssaawa era freshkidi amanyi kyaliko kati bano bonna bawagizi ba freshkidi kakati olwo omuyimbi freshkidi ali asazeewo ngagamba yeka asula ku sitowa wali eri amukuume ne bamugumya nti neddadda yeka akatugenda kakuuma bulungi era ojja kasanga nakulenkya tukabale bulungi naye abadde agamba nti afunyemu okutya afunyemu enkenyera katumulinde kano akasuze kano kebategese mugundi muli eri tomanya ebiyinza okyuka ekiro ne switi era omulaba wadde tanafuna ku ssanyu wadde naye nakulenkya tusuubira okufuna essanyu erisingakaawo ng'amulangidde ku bwayozi taata nayagumye nayagumye obuzibu bwonna bubadde buzze ku kalulu kano lwaki kasula nga ne bakalonze kawedde naye okubala tekandisuze nze mundeke nali omulabye siddamu tokwatuwa freshkamakinga bulungi awo bandi awona naye akaana kakati waba bobi wide ali kusaidi eno waifamumiro abantu bajukize ekifo kyewesimbyeko abeera akola ki lwaki oyagadde nnyo ebyo byokulya ani akugamba okwesimbawo nali sikiriiko nnyo naye nekikola kati nange ntandise okidikola kubamunabukati ebyobufuzi ani akusikiriza mu byobufuzi bya Uganda ate wali ebya Uganda sinababituukamu ntakola byasomero naye kale setinganyi abula example for me kubera nti no netekamiyo mu byobufuzi by'eddala byonna waiso wagenze ku posti ya entertainment anti yo P5 weko bwana P4 P6 waliwo just posti kinaki welfare protection head boy head monitor obwaji boyo owandikulidde bulungi abaana bakukkiririzaamu nekale nakirowooza zaamu nga si kyekinkolera mukana akalulu nawe wataddemu sente kola posta na biki byonna naye nga sikubraidinga kuba tebakkiriza results tuzifuna nkya ku Friday simanyi saawa siri social naye tubala olweggulo leero like after lunch tugenda tandika okubala era simanyi oba ngenda beera mu class naye nenge nkya bagenda bo batubuulira simanyi oba bunaabeerawo so bakulangirira nkya batulangirira nkya babalangirira bakulangirira You know me, see your danger. They won't come down. They won't teaser. You know me, see your danger. Kalulu katambula bulungi temubeeramu okuba abaana olumala campaigninga tubategeka bulungi lunaku olw'okukola kigo okuvootinga buli muntu navootinga kandidate we lwekikijja abaana nga bamulaze omukwano abaana bamwagala bonna bamwagala talina mpisa mbi abamwesimbaku tebaba ku kizibu era omwaka guli nga yeesimbe ku gahedi ku ga games olwomosa obululu yabutwala bwonna kubanga bamwagala bamumanyi amwesimbako yesimbawo bwesimbi yesimbawo bwesimbi naye this time tetumanyi ekinaavaamu n'abaana bo bamwagala teyisanga superstar teri n'omuntu amanyi nti superstar era n'erinnya fresh kid talikozesa bamuyita fresh kid agamba no am not fresh kid I am party senyonjo kale nyabutukoyanza
oyo mwana Patrick Senyonje essomero lyetaaga okumusasula ng'omusaala atunze essomero bama okusomera kwa bwerere mwongereko sente ku bwerere okusomera bamwongereko ne sente waze nsobola okumutwala okusomera eddala kyo kituufu abalonze omanye okulonda kungi mu masomero balonda amasomero ag'enjawulo naye weewunye lwaki fresh kid ayogerwako buli wamu naye ng'ebintu bino byonna byonna senga Malusi Kawomera yateekamu akasente okusobola okuba nga tubikuwa Malusi Kawomera wasangibwa ku Anet Plaza opposite park empya ali ku level ey'okubiri alina package ey'abaana ab'obuwala desire leka kufaanana bwotyo leka kubeera bwotyo toweebwa tokola ki Malusi Kawomera bw'oteekeddwa okuba nga weekwata mukubire muganda amwe mugambe senga Malusi Kawomera bangambye olina ke bayita akatigo sazolima neetaaga okkawa omwami wange ayina ekyonge eky'omukisa Malusi Kawomera zigonyezo simanyi apple chocolate simanyi biki byonna mukubire ku 0702 nkaaga 8505 0702 nkaaga 8505 Malusi Kawomera sajja kubuulira desire luzinda desire kibadogamba man of God agenda USA era omulimu eyagulese desire man of God agenda US okusekana desire woman of God yalese akalimu naye ate mbadde ngebuuza desire gwadoyogerako wano ngamba desire no wagondi oyo wakamotoka kusaasira okuva we yava mu bizibu gondi Dickson Dickson ono Dickson omanyi kafuluwo akulira okusecurity y'ebivulu Dickson yabuzabuza mu kusooka ngaza ekisaawe Dickson yageze n'omulambuza ku kisaawe avuddeyo agamba abantu bawalana hamu kimaite ttooke sitooke omulimu agulabeko bulijjo abadde aguwulirire Dickson oyo omulaba Dickson oyo twasooka ntoba naye mu bivulu yasooka n'agadinga nga agadinga bivulu ab'ebivulu ategesa ebivulu nga yakula security ku bivulu byonna ebyo kati Katonda n'amugulirawo ekkubo wamugulirawo ekkubo n'agenda mu security bino eby'omupiira era ogwalayo tava ku nnyonyi obulamu bwakyuka lwakuba kyesimanyi kirabika ndozo tafunanga mukyala kubanga kuva dda bamubuuza omukyala talabika tafunanga mukyala era oyo abadde azala wannyo atambudde ensi yonna era nga yeewunyaga ati leka kati ffe tuzimba ki wali egundi enakivu tuzimba ki onako alidde ebigambo byonna amulambuza ekisaawe safety measures we balina okuyita n'amulaga buli kimu n'avayo n'agamba akasajja twetaaga okasupportinga tuve ku bino ebyokwogera naye wetwogere okero akozinze inflation ekyadondawo ku mbizi buli wava ku nnyonyi waati asibiraawo buli wava ku nnyonyi waati buli wiiki ali nyenyonyi naye buli wagivaako waati asibiraokero amanyi buli mubbi kukivula kugamba vawaawo stage agamba yali mu Jamaica kyoyo cautions abayayi bakuba okero bannaye nengamba okero va mu bivulu okero nalemera mu bivulu nenga buli amulaba temwagalako ayagala nnyo ab'amawulire era kasala w'amawulire security ebeera guaranteed golaba oyo amanyi kyebayita ow'amawulire amanyi valiyo w'amawulire amanyi musugo w'amawulire bamuyambye nnyo okwerandiza naye okero golaba oyo from nowhere kakati okero essaawa zino byolaba emipiira simanyi leero gundi egenda kukola ki yakulira security z'emipiira bamanyi omudeployinga mu nsi yonna yonna gwolaba yakiggala yasookera mu Uganda n'agenda mu kaafu kati saa zino egiri international gyonna alumba gwolaba oyo naye ng'abadde akuba nnyo nakivuba oyo gwolaba nnyo abadde bakuba nnyo ku social media okwo paka ebamugambye nti owaaye va mu bigambo jangu olayo kigenda mu maaso wano avudde yakkiriza abasajja bakola n'agamba ekyo kisoboka ffenna twandikedde nakibo tumulambule okulambula tebagaana abwerere oliwo takukkiriza kulaba saawa ati obeera wano oba osobola okulaba eri okulingiza munaokulingiza tujja kukola appointment kuba kakati win success akolerayo shondo za buli lwakumeasookoineko win success waffe bamuweeyo atera okukolerayo ani yamutwala yasiini yasiini agoni yamutwalayo small access naye nga amukulu yasiini tukutumiddeko nnyo n'omugagga hamu mwe bali kukola omulimu ogwo gw'amaanyi nnyo mukulu Jimmy wali omusajja wamuyita Jordani
Jordan yali awo kati Jordan Yasini yamuwa ekigundi kyabwerere yali ng'abonabonera ku Majestic n'agamba Jordan yakyusa n'erinnya Jordan Ham takyali Jordan Majestic Jordan Ham ekiduuka kyabwerere Junior wayita abagagga Jordan amanyi okwerandiza Jordan oyo amanyi okwerandiza naye mpona in fact buli serebu agende wa Ham asooka wa Jordan naye kuyawo ebifaananyi kyobola nti Kenzo ebifaananyi bo biraba saabina nti ali wa Jordan gundi ali wa Jordan kakati okusaasira tulaga kyalinawo presidential advisor mu bwati oluvannyuma lwa banka okumutwalako enjuye yangamba mbu kirumanyi abantu ekyo ekyaki okweta ekyagundi presidential advisor si kyagundi nekayibanda ne presidential advisor ku nsonga z'FM radio stations abe mukibi yamugoba ku kyabasa manager ali wano kati yabakulira bonna abe mukiri bayawe presidential advisor ku nsonga z'FM stations mu gwanga ko kwasi yamulaba alabanyo yakwamu bintu basire kayibanda omwana wefumbe kayibanda kusasira yabikomyawa kusasira amamu gano gendo kwesimba mu kya isi naga kaneka agira umuzamu yalaga na Mr African Parliament gola boyo onako yakadde ko yagalamu uko agandi abasiba musibe naye ye yerira bulamu chacha mutabula ne Amina sente Amina anulira Amina yakwata olweno ono yakyali ku lweri Amina yakwata olweno Amina wekala moja ono wetu Kampala one and only Catholic kusasira ombwat omuntu onyenye kyolina wano baganya China waka wanje the one and only and sorry man kibanga kulokusaba kwa bangi bena bana ku mikulu gyaffe abatulaba bagande baddemu akantu ka Dixon kakusaasira basabye baddemu akantu kakusaasira ako ombwat omuntu onyenye kyolina wano baganya China waka wanje the one and only and sorry man Masha siwa mbili omwana Simon baines kusasira simula yabonga asibiye mviri waliera bekusasira nga ine mviri buzibuki oredo mutwe munene kati wanagongera ko braids mugedera nedda nzala byo ubinga mutondo kakomye olabe nzindeba mutondo kakomye olabe kibanga komyawo kusasira munene ngomuntu yenna munene kati kusasira yenna munene wayongera ke enviri oba kiwano kisobola omugezeza ddala kuba kafana kusasira nga ina braids oba gundi oba gwe omuntu okumalira ku mubiri ogwo omuntu gwe oba kafana nga ina ke enviri yenna naye gwe musomanye enviri bbiri zokka braids na pole yaya mukenge oba pensi tugende kula Victor omwebagamba n'oba olina ebizibu bingi eweyagalamu uko kakati Ronald Mayinja yafuna sente n'asirika nemfana Ronald Mayinja we yakubira hiti ne wali wonna agakatona mugulunga ne kalori tezimulya naye kakati okuva mama ennaku zino abadde anyiga za gundi MK mapesa ku mapesa MK mapesa ku mapesa abya ina ngeri gyali mu kusitasula zigundi mu kyanjo olwo abadde abuuza bino ebyagundi ya mukyala wa Maria ki mwina kuira kansala gundi alina okubanga azimanyi munye ensonga zino kansala afono wegundi wenasana mutegedde omutegedde kasobola nasana omugundi gwe twakawasoyo omukyala kisoboka ekyo neba ono Bruno kono oba muyimbi oba ki Bruno ke muki soko kubire ku kansala abukusaawe ono Alisi Nalumasi tujja muleeta olunaku olulala anatubuza Nalumasi ate oluyimba lwa Nalumasi yani Bobi Wine yalukubye Nalumasi biki amaanyi akuba principal by the way ayina kye bayita lyrical maturity yasengese ebigambo n'atulaga Nalumasi directly fa bategeera ebintu nga ebitambula mu nani ali ku gundi kataleya abo bamu ku bayimba bagenda okutuyimbira ku gundi ku forest park abulu bakataleya ndikanga nemba naku zino grenade amini gundi yani era grenade fik for maika babutuza bufofofo aliwa oyo nefiki ayina omukyala tubeera naye waliwo akati akafa kapya ng'oyambuke muyengawo era we babadde nti awo appointment zonna era oba mwetaza omusangaalo musajja wange Kenzo awo kafuka
yali ngamba success ojukira nali ngamba success wagulawo amanyi wegagwerawo then ne wali Afro Park Muyenga kale tugende kugondi ku epas oyo mukubide kabu abu takwata soko mukubide tukakase amawulire gano nga tetunagagamba abantu abu batuso awo memi naye sayimo kansala w'abantu naye sayimo epas akoze ati epas video lutalo ki bwe balina negundi akutte kansala watu akutte oh kansala mawulire ki galugamba agenda kwagala enansa naawo olaba kansala tagamanyi si bituufu si bituufu ono kansala awekakasa enansa nawo kikoze na bulungi anti waumeme gwe kale epasi kiki obadde ki bizaya kiki tusibule epas nabadde naye mukulya emmere ey'obwerere wali ku arena nawe wabaddeyo neesayibo balina enseke so weneko seeka gayo atusubulira kati obanca seeka sadimayaye seeka wanca and by the way mu ngeri enjawulo tusooke twebaze seeka seeka yali mukwano gw'omugenzi Nsamba era omukwano ogwo buli muntu gwe yeetaaga seeka yakwata abaana ba Nsamba abo babiri yabatwala yabaweerera yabalabirira paka lwe balimala okusoka seeka ninako ekivulu ku forest paka bulu batityampubawo naye nina okunoonyaako twogere seeka bambi weebale nnyo ne famire weebalire ddala wali ku gundi eno podium yo eyimba emmere eyo enkya ngenda kusibulukukira wali emakindye ku restaurant yabwe wengenda okusibukira awo kale mwerawo epas akoze atya epas mumulabe nammwe tawadde mukugulawo yabadde yani yasigaza endorsement ezimu za mmere tugende tubireke awo bwe baba nga baagala kwogera ku music oyinza okuba fane naye music tali fane bwe bamuwuliza balaba nga ali fane kati for example twadropinza akayimba bakayita abantu muyimbi ki yali akoze akayimba ngaako omu mumenyera solo kayimba bwatu weeyisa bulungi bakukozesa nokowa bakulinnyako ne bakutulako nga sofa ye Miss Henry tomuyita Miss Henry Miss Henry naati naye ayina ebimunyumira kati nange nyumirwa omuyita Miss nga bwanyumirwa ogamba ennyimba zange ez'okusiyiriza mbu nyimba mpola mpola tafaayo kanyimba ezo nezirinja ziyimba ne progress kuyinza okuba okudda emabega ng'oprogressinga odda mabega so Miss Henry aba yafunye management kirungi kimuyamba naye ayinza okuba nga progressi yaako progressinga adda mabega cause bw'omwetegereza n'ebintu byakola ng'omuyimbi yenna buli wotandika okwepimapima ku bayimbi abalala that means towera nze neepima kwani wali ompuliddeko nga ngamba munenkana kamiliyoni mwenkanako ki ndi byange nenga obwoli bwali ebibye omuntu yenna omulamu abeera ne energy ye nga ye ng'omuntu nga bw'ogamba nti gundi oyo ayina character yange togikomparinga na music ate togigatta because tebikwatagana engeri gye neeyisaamu yanjawulo nnyo ne music wange oba okitegeera cause music nti oba ogenze kola ki kuyimba then ate bw'obeera ng'oli fane maybe personality that is you ng'omuntu naye guli mulimu gwa kuyimba so ogulaba ku stage mirundi emeka gye ngenda ku stage nenzira mu comedy ebivulu kireka tebinjagala bwe banaatuuka okunjagala bajja kumpangisa tebinjagala siri wa bbeeyi babuuziza kireka banti omanyi nyirira nnyo kati ebiseera ebisinga promota bwakulaba ng'onyirira nnyo abaloozi olina sente nyingi nnyo naye bannange sirina sente mumpe emirimu lusiru etasobola kumpandikira kayimba nze asobola omuwandikira etayinza kumpandika kayimba ampandikire siriro ejula Stan aliwo wanabaddewa apandikire siriro ejula nze muyimbe ondabamu akayimba nga siriro ejula tokubye lwayita na muyimbi sikubye kyengezako gambe eyo si saundi yange ene bandabe
ndi ku bato ne Khalifa nammwe tubeere serious Jay-Z, Drake, 50 Cent, abo betubinsanya mu quality y'omuziki. Solo yimirira wali nenjogera ebintu n'atyamu. Khalifa ayinza atya ki byatategeera. Okay, he was a lovely artist. Nzijukira actually when nawangula best dancehall artist mu 2014 award yo najimuwa. Actually Chameleon najimuwa, Chameleon yagitwala award yo. I actually gave out, that was my first dancehall award. I actually offered it there because yali akafate nga mpangudde award because twali fenna mu category nenjimuwa. That's what I remember, but I remember him as a lovely artist. Namu meeting omulundi gumu in life. Kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala kubulira ng'ogenda kufumbirwa mwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa bannayuganda ono Senga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'ayina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasoima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi